teyaliyo kale waliwo I speak I speak the truth. Ngabo baby nyonyonyo. It's okay. Kale teyaliyo. Koko tewaliyo. Pastor Wilson Bugembe ya holdinze TikTok dinner. Yes, TikTok dinner. So we yayitidde ba TikTok abamu abenkizo abenjawulo era bwatyo nasalawo okubeera nti abagabulayo ko ekyeggulo. Yes, dinner tekabeera kyaggulo. Yes, kibeera kyaggulo. Yes, n'abayita nalabyeyo Coco, Emily, nendabayo Henry, nendabayo Phoebe, nendabayo Nakankaka. Ba TikTokers bangi benasobodde okubeera nga ndaba, Aliana Sebunya, bangi benasobodde okubeera nga ndaba abagenze ku eyo dinner okubeera nga abahonalinga. Yabadde ono special invitation. Yes, abo they were selected, few were selected okubeera nga bagenda maka ga Pastor Wilson Bugembe basobola okubeera nga babeerayo n'ekyeggulo oba okulyamu bonna. Neera okulyamu kwo bonna basobodde okubeera nga banyumya emboozi buli omu ey'enjawulo ne bawa obujulizi obw'enjawulo ne basobola n'okusinza engeri Pastor Wilson Bugembe gy'ali pastor toyinza genda wuwe. So yasazeewo okubeera nga abayita era bw'atyo n'alyamu nabo ekyeggulo ne basobola okubeera nga ba interactinga kubanga Pastor Wilson Bugembe by the way y'omu ku basajja abatasosola oba oli musiraamu oba toli musiraamu bonna alina engeri gy'akumaakuma abantu bonna ate ng'abantu bamwagala. Bantu ba mirundi ebiri actually. Mu basiraamu Sheikh Kiti oba oli mulokole oba toli mulokole, Sheikh Kiti abantu bamwagala olw'ebyo byakola oba olw'ebigambo bye ebitasosola mu ddiini nti by'abasiraamu bokka wabula nga n'atali musiraamu wadde omulokole asobola okubeera nga abifunamu. Abantu bamwagala. Kati ate mbalokole Pastor Wilson Bugembe y'omu ku bakyasinze okubeera nga baagalwa kwegamba bantu ndowooza bali down to earth. Bantu bali down to earth ate bawelkaminga buli omu engeri gy'abeera zeemu. Wano ku SMX Media highlights zonna nga bwe zaagenze mu maaso ze zino naye nga sinabeera nga nze kuterako kankusawo subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. There you are, coming in. I don't think I can manage. So it often this idea, it was Priscilla's idea. It was like, kubanga buli wembeera ne Priscilla tubeera namboozemu yoka TikTokers. So nangamba, how about we do a dinner with them? We can do a dinner. Nenga okay. So nenga okay. We can't do a dinner for all the TikTokers in Uganda, but we can do the first phase of a few of us. Then we shall do a big one. Is that okay? So, are you guys okay? Yeah. So, Kathy, I was like, oh yeah, Ravina was this guy, God has been so good to you. There is so millions of people that would wish to be in your place. Sometimes you need to borrow someone else's glasses to see how God has blessed you. Because most times our mind is like, sina chidi, sina chino, you know.